nasituka nengula kopi ya Bukedde ndwawo ndwawo naye nina omutwe gwe nalaane nga Bukedde akikubi nengenda nengagula nembikkula ndowooza it was 2 or 3 days ago nagenza okubikkula okusoma nga story sigiraba netandika okunoonya story naye kati kyakola abaakedi mu kikuubo mukulu Sewungu waleka yani siye Sewungu Sekawungu waleka foundation enzibu naye foundation tugicreditingira nnyo mukulu Owangabo nakolerako Sekawungu emyezi 4 uwa mu Bukedde nga freelancer kati basudde bwafwa ne tumuziika ne bagamba mumpe transport ngene nkoleki ngene nkole story y'olumbe lw'abasudde ko nti yo tulinayo gundi tulinayo report kati nvaayo nga report atayina story kati banoonya tuwe report konze musasule transport yange siraje ibaba computer nenjikubiraawo olumbe lw'abasudde balwaniddemu kondo mubazi mansiza nga bijanjalo ezo ze stories za siraje ampuliriza Gasimbagane ne bano mawulire kyali sibuuza abantu abatuliriza abagalwa okusinganya b'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda bwotunoonya ku YouTube channel ya Radio Simba gwe noonya Radio Simba ku YouTube Gasimbagane is streaming live kakati abatuwuliriza kyolaba kikulimba olaba yine sente yina amaanyi yina obugagga obukulimba naye ate ekiri mugwe okusinga nnyo ekibeera mu nnyumba yaffe ate kyekitusuula eni tuyina ekyalala kibazo ku society yaffe oli akuvuga emabega emmoloka ayina ateekamu full lights wano mu side mirror tolaba eno rear view mirror yona ejjudde light ate kati natta vision yo ate okusinga nnyo zirandi kuluza zino empye zakajja mpenko ni mwetunulemu bwamala okuteekamu fog lights nene dda bannayuganda temumanyi kuvuga olumu nnyiiga naye kati nazuula buli we tusanga leeni 2 ku luguudo gwe nagamba twali tuvuga naawe nga tuli mu leeni 2 ku luguudo mwabasinga mwafuna driving license nga temugenze kuyiga mmotoka mufuna bufunyi driving license kati otuuka ku leeni kasita olaba leeni 2 mwenna muvugira ku ddyo the basic is bw'oba oyisa Charles dda ku ddyo dduka speedi muyise koma weeno akusinga okudduka agende n'ebyo bannayuganda omusanga avuga speedi nkaaga alemedde ku ddyo agenda mpola mpola ye kakati gwe yiteeri abayiga bw'oba oyiga togenda eno ovaawo ku luguudo olina okusigala eno obeere ng'ogendera ku kyuma kiri kati temukomaawo amataala temumanyi gakozesa ku luguudo temubuuza ku luguudo n'amataala oli bwakukuba full lights alinga ali mu game park kati neweebuuza onaavuga ki kati bakozesa fog lights nga zirina kubeerako ng'eriyo mist ne fog wano tetulina fog naye naazikkuba n'oga nti kati oli agula emmotoka wali baganda bange b'empi bano bamuwanga agula emmotoka omuyindi najja n'amuga nti nti gana amataala ge gali ku mulembe ne bagamuteeramu amapya fog lights and they are white lights because they are fog lights kati azivugira wano n'obuuza nekapere miskini sebo bempi nina gye mbasanga akawungezi ne leero ku Sheraton ngenda basanga gwe basange naye ebyo byabayimbi banyalo abayimbi bayine muwanga buza abantu bayine ebyabwe ntero bala basomanya bani abo sagala bogera ko manya kyembadde nyinayo kimu kibazo nze naye kasoke embuuze leka muwanga abuuze kyembadde nyinayo kimu basajja kabaka musibe mutyanova ne bannayuganda okutwalira wamu osaaga musibe mutyanova nyabo ne basebo Charles ali mu muteeko ki gwa abasajja ba kabaka oba bannayuganda okutwalira wamu abasajja ba kabaka si bannayuganda okutwalira wamu ese ndi mulangira ali wano ku ttaka lya bene mu ngeri y'enjawulo Peter njaga kwebaza nnyo abantu bonna abali mu lubiri lunaku lw'omukaaga n'obubaka obuwoomu Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwa era mu ngeri mukaaga lwa Mande lwali lwa Mande Peter mu ngeri y'enjawulo njagala okusiimako
side zeno gye tubeera eno nze naawe senga bannayuganda bonna batambulira olusi nange olw'obwangu ntera okikolako naye bannayuganda abagumira ku muleeni omanye eno gye tubeera eno okuyisa gw'otunula ng'omusiru osanga abantu bonna bali mu layini naye ng'olaba agenda okwinawega naye kati nze abantu bandaba batya ng'olaba buli omu agumiddeyo mu layini y'emmotoka atambula avuga berwenshama abatera okukasuka kasasiro omunanga mukwano gwange omu waliwo otuukaga tolina wokasuka nga wona wali kirini nononya wekisula n'oguma nabyo amenvu n'oguma nago ne kasooli n'oguma nabyo kakati anaye kirabika naawe butambala omanyi ebyenjawulo emakerere ogumanyiimu mwalimu obusakasaka ng'osanga abantu bafukawo obusakasaka naye kati nalina mukwano gwange bwali eri ku lumu ng'atambula ne mukwano gwange Kibanga Samuel James taata we yali profesa nga yakulira Makerere nga naye wano nagaleka naawe nga mukyanoonya kagire wano nagaleka naawe ng'ovudde butambala omali luno oluguudo oluva ku swimming pool olwo nga lujja CCE awawawawa osobola okufuna okagapo naawe bwali bungi nnyo yaŋŋaana okugenda mu bufo obwo nagamba eno university tolinawo ngenda okwekanga nti ye background ye olwokuba yali avudde asomedde akulidde Makerere it was difficult okumusanga ng'ate agenda kufulumira awo ng'asinga ku mugenzi n'olwekyo simanyi abantu baawa b'obuuyo obwo obasanga muleeni lwaggulu yali abeera awa nguli yali Livingstone olugaps kale tasoli wansi wa Northcote ne kumpi guild offices awo nawo waliwo kagapa awo waliwo naawe ng'okkirira ku university hall awo byayinza kubulira kati byete ebiseera ebyo n'amataala tekwali it was an interesting scenario nga kane ng'abantu bamalirawo n'ebyetaago byabwe naye nga Kibanga gamba nedda sebo si kyampisa nnungi kakiringa ennaku zino buli alina ennamba ya gavumenti alina right of way nagamba kyalisi nze bw'oba ova eri nga ndi muleeni yange miskini onoonya gwe gy'ogwa buli alina UC alinga yafuna right of way buli alina zino ene government vehicle alina right of way ne basooka bateekamu obutaala obwa double color obumanyi obwo double color ne bateekamu special ngombe obugombe obwo gayinga bwobeera ne heart attack ng'otwala omulwadde I mean omusajja nzo okukuba ekigombe ekyo ng'akuli mabega ate nga abusing with impunity noga fena babeera ku Masaka road ewava manya buli lwabe amanyaga baali baseka simanya byajja bitya manya oyo yasala lwera komanya ati yakafere gakyali terese komanya ati kati ndi kulwe Masaka bosage ebisonda binyira simanya bichi ngomanya ati oyo weri mu bakwasi b'ensenene n'olwekyo nja batuyikiriza okamala ne bafa bavene ebutambala ena mbugunjufuko obusingewo mugambe kube Masaka nti nkola sinungi ne balirwana abe Masaka ntegeza abe Masaka ne mugamba abayite Masaka awo tinkola sinungi naye tufiiridwa yali RDC mwami Seguya Abbas Seguya muganda wa wagwa ne afudde tumuziika leero Mungu amusaasire ebambi ndabye Katerega ndowooza ono ng'abika na ambasada Muhammad Kisambira mbaka waffe Iran twasoma fembi masters Mungu yamujjuludde eggulo ate abadde musajja wa byafaayo nnyo mu ntalo z'obusiraamu
ennaku zino wamalidde ndowooza nga yaddayo e Kampala mukadde n'ewandege yange ekibuli yavaayo Mungu amusaasire. Ate wandege ya reportinga kibuli. Gasimbagane leba ndamawulira katerega buza abantu. Abatuliza mwase mutabasaba ne banyamu mwebali gye mukoze. Abafiiriddwa tubasaasidde nange nfiiriddwa mama wange omuto. Hajjati Naalongo Idaya Namirembe afiiridde Kiruddu leero. Tumuziika enkya emuguluka Matete Mawogole ssaawa 8. Mungu amusaasire. Ate abafuniddemu nabo n'embozaayoza. Saja very briefly. Manyimu wange abadde ayogera wano nina MP mukwano gwange. Yali ayomba nnyo. Katu muwanga kayogeddeko ennaku ezo nali mpitiddeko ku President's Office n'ensanga nga bali ku ruutinze ba driver abapya. Katono nnyo n'ensanga nga babasomesa. Nga bababuulira nti ennamba emmyufu si nkizo. Olina okugoberera amateeka, tolina kuba wa kitalo, olina okuba n'empisa era ne babalabula nti gwe banaakwatako ng'amala gayisa ng'avuga endiima kajja kumujjuutuka. So ababikola balabika. Nandi kati bw'amala okutuula mu mmotoka nga kateregga yalimu nga yamutudde emabega gaga tugende. No boss kati waliwo okola traffic offense tebavunaana boss. Bavunaana. Anti amanyi. Tosobola kubanga oli judge n'ogamba driver to behave. Nabo nalimu okubehaving. Naye kati gomanyi. So mulamuzi gwatudde mu mmotoka ne bakola ebintu. Gomanyi emmotoka ezisinga okujoga ku luguudo za judiciary. Yes. Some of the biggest traffic offenders on the road ziriko judiciary. Buli wa judiciary tatula mu jamu. Nina kwensanga side y'ekisaasi Justice of the High Court agamba maskini ojja kumala kuntomera nze sivaayo banana olabako je bulijjo olabako je eyo tegenda mu line edduka buddusi naye kakati abalamuzi babanga beba number 1 traffic n'enguudo zaffe nazo mbi because principle ya VIP protection tebalina VIP protect benjogerako just namba ng'eriko je nga myufu VIP protection toyina kubeera but kiki kye tubadde twogera nti gwe atuddemu bw'obeera disciplined bulijjo nkozesa genocoleta abeera ng'atudde mu mmotoka ye n'atuulamu mu jaamu kati yakugamba nti bw'oba oyagala okutuuka amangu keera ogenda otuuke mangu. Mukwano gwange Honorable Muyingo Minister of Education bw'aba ava embalala eno emukono omusanga awe takataka ngaga nti tuyite eno twambuke erimbi kajjo tuyite eri tugende tugwe gundi bayitayo wako kafufu eno okujja okugweno nga namugongo asobole okwanguwa kati bomugamba nti honorable nakandi atenze nsanga abantu bakedde ne bansooka nti nze nzije nga mbayitako munange nabo bempangala nabo ebigambo bya Muyingo yakabo bempangala nabo kati nze nfuna je mpite emmotoka yange ngumumuko discipline ne otudde mu bwoti oli aga nti wetoka ogedde koyo ne yogera ku side waberayo Jeno Katumba nga tanafuna bizibu bino nga kizibu n'okumanya nti mwali tolabayo fujjo nga jasuleyo tulabayo fujjo balali basitekayo nenga Jeno mulamba abadde banga lyonna nga CDF nenga tonza kutegera nti mu kitundu nti wali awo mwali akola ki asulamu ekya mugenzi abantu tibakerewa mugenzi Kyanja ina tumutwali erubaga nkwano gwono ngebisere byakava mu government najjaleti mu misa bali yani nga afudde erubaga awo kakati nayimirira mu makati bwati anonyawo okutuula gwe banajjawo ngezi natugaa nti oyo kadi yafunye ya saawa meka sirajero bwa mawulire kyebisingiramu asoose tomusitulawo abamanyi betulekera wali okulirana imamu muleke mutule temulinyirira abantu
finish awo balanzezezo Saje briefly amawulire wiki kereza bajja kugira amawulire gabadde chancellor mangi wa cathedral Neka nokole Vuga nti yagaga bano abantu ba bulijjo be bantu bange bano abalala bajja wano ku Christmas bajja wano nnaku nkulu ne bataataaganya abantu ne bakola batya nti bwakusanga otudde gwe soma ssaala zo mawulire amakulu agamu ku makulu gabadde ga Ssaabasajja Kabaka kujaguza emyaka 3 Siraje semberera omuzindaala yakoledde speech eyasinze obuwanvu dakika 17 okuva covid yakoma yakonye kumpi ku buli nsonga ennene nga abantu actually ekigambo kye kachiwad yabaddemu nti mukoleki muleme kubongoota n'agamba federal tugibanjize ganyi twateekayo abantu baffe ne bayiwa omusaayi ekibbattaka nayogera ku nnyanja nayogera ku kitwala abantu abatwala abantu beeru babafunamu naye nga bo tibafunamu n'agaa temwetundako ttaka yabadde yakamala okwogera speech eyo ku nnyanja ne kugwako enjega za mirundi 2 naye yasinze obunene yabadde wano ku Lake Victoria abantu 2 ne bafa otuukidde olwaleero oggulo nga bannamirambo teginnalabika naye abantu bagumbye awo ku nnyanja kuliko obulombolombo togyako mulambo gwongo ogufunye olinda gyonna ne giggwayo oba ne balangirira nti kati giweddeyo so mugumira embeera ebeerawo omuntu bwagwa mu nnyanja azimba n'akola ki paka baliru bakola ki ne poliisi bwegamba bwetyo poliisi si bwegamba naye abantu balina ebyabwe bibakola kati abamaliini bakyalemeddwa bano bagamba we bigaana okutuuka ku sande bajja kufuna waliwo balubbira siniya mu nnyanja abasobola okugenda ne bakkayo ne bajjayo egy'emirambo egiriyo nga yakwata obutimba otherwise yandibadde evaayo teginnaba wakyabulayo ennaku okukakasa nti 5 days nga guvuddeyo yes ate ekyo ne kibeeraawo ekirala kibaddemu kyekya olukiiko tabamiruka olwa FDC olwa NEG olukulu olwa FDC olwabaddemu entalo kachiwadi era yavuddeyo yabadde ya kulaba ani badi FDC ani good FDC nga bwekyatuuka ku DP emabega ne bonna abakatonga n'abanajja nakumbi Siraje tewali wano wiiki ewedde saaliwo anti lutalo lukyagenda mu maaso bagamba bajja kulwala tebassa mundu tebassa mundu ekirala ekibadde mawulire nga 3 abaluuli baadde bamanyize okwekuumamu ogutaaka nga bagende balumba abalango abalango okwekalakasa kwebalangiridde baluuli bonna ne bayita n'ab'e Kampala bagende naye minisita yabagaye bagenda kubatuuza balabe nga bagira ekyo kyavudde kubadde kwekalakasa kwakubiri okuva ku baapa abavayo wagimani ne bajjawo ne balumba ekitebe kya magye kya poliisi ne bisootingibwa ndowooza na bano bijja kusootingibwa naye ekiri eyo kyakibba ttaka na kunyaga bintu ekirala ekibaddewo mu mawulire kibadde mu judiciary bibadde 2 kooti y'ejjinja yasingisizza pasita yasala omwana w'emyaka 4 obulago n'amutta nga yakufuna bugagga yamusabye mayisa yakkiriza omusango ne bamusayira kati bali abatakiriza bali bakyawoza abalala naye bamusibye mayisa ndowooza yandibadde defise nga yagenze mu process naye yanguyiriza kooti mawulire era ekibaddeyo kyekya omulamuzi Semwogerere linnya ery'ekisiraamu ndyerabidde yayambadde ng'omukazi n'agenda atuulira muganzi we ebibuuzo ku LDC naye yerabidde oba ndyerabidde bamugobye in fact yabadde bakamala ku bano bebakalonda ba magistrates abapya gundi ye ne bagisazaamu ndowooza takyasobola kuddamu ku practicinga walala
ekirala ekibaddewo tebasonyiwa. it's not a joke. It's true. It's a joke. Yesibye n'enviiri yayambala ng'omukazi. Yes. Nze nalabye story nti magistrate yagenda n'atuulira muganzi we ebigezo ne bamukwata kati details esaalaba nti yayambala ng'omukyala. Nesirajo manyi well constructed intelligence operation. Deep cover n'enviiri n'agirala kiri ande saraje byayagala. Anita Monge yadde yakavuba ku social media nga anywegera mu bawe oyo Anita I mean mukazi Anite what is the story nga anywegera ba mu lujjudde mu motoka yagenze ne waabwe video sinkadde jobadde oteekako yagenze bamugobye nga kibamulangira ate video nkadde yadde n'ekyo mbuuza ago mawulire amawulire agalimu kumugoba eri abantu be iwaabwe anfuliriza Gasimbagane maliriza malayo amawulire n'agebweru ECOWAS president omupya wa Nigeria de yakafuna obwa chairman n'agambye tugenda kukkiriza bantu bawamba government nonde tugenda kubalwanyisa wayiseewo wiiki 2 naija newamba nija ne bagenda ne batuula ne bagamba tugenda kumuzzaako begaseeko Bufalansa America ne bano bafunye ensi ezibayamba bagamba temujja ke yawambye kati Nigeria kiyakoze kumujjako amasanyalaze babajje waliwo ya spaces babagobyemu okuyingiramu ne bakola ki ne babanga bali awo batudde awo ekirala ekisembayo ndowooza bani abawambye government gabi bawandudde bagaye kati mwe ababba obululu mwe yote bakudita omusajja yagambye mwe abanyigirizibwa ne mutabaako kye mwekolerawo ne muteerwanako mbu a slave that never resists is a problem. Kati bo nga baslave beerwanyeeko nakyo kanagamba nti naye nabo bapresident abatula mu African Union abakwata semateeka zaabwe ne bazikyusa abo nabo bawamba nagamba abo ababba obululu abo nabo bawamba ababba sente z'abantu abo nabo eyo kudita nakakati tebalina morals. Why it's not a revolution nti bano okubba obululu okukyusa constitution n'okubba ensimbi bazikola nga balina magye. These soldiers are the very reason why the other politicians no. Charles, you missed the soldiers' assertion. He's saying you cannot. Mpuliriza nsonyiwa ngambe Charles mu luzungu lwayinza okwanguwa okutegeera. You cannot accuse us of what you are doing. Feche tukoze namwe kye mukola. Yes, all of us are wrong. Fena tulwacha. Ngakati mina moral authority. Temuyinza kuyimirira kadaala. Abo abakulu mubawebudde mulabe oba tebaabenga bali kubaana nini bawandiikira nnyo ne bagamba nti eno tekyali ameku eno people's coup. N'agamba Nyerere agamba mbu tokkiriza magye kuwamba kyekyali ezanziba mu 64 tewabiwagira n'obyegattanamu naye ndowooza ate byonna bye yali yalanga Obote yagenda okumala ng'ate yasussizaawo. Ampuliriza Gasimbagane ddala ge gaakakyoko ebyokulonda akamwami byabakama justice byabakama okuleeta road map mu budde ng'ekulaga nomination za president wezibeerawo ez'aba MP nkati nga etandise okubeera controversial bagireese batya nga tewannabaawo constitutional amendment biki kati ye debate yakola mulimu maaso yes yaleeta amendments naye yakozeemu kitali mulimu gwe kwe kutandika okugamba nti bagenda kwongera kutematema mu constituencies ekyo takisobola kireeta nga tewali national census yasooka amanya. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire byabakama. Of course nze ekimu ku byonna kye nalabyemu is how expensive the elections in this country are. Nalabye yagala trillion 1.3
That's a whooping amount of money. Naye ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire ekimu kirage kyamisinze kya Mwami Museveni yakomyewo wano okuva e Russia n'agenda ne Serbia mbadde ngenda gamba Kosovo. Yagenze ne mutabani nasinkana president. Actually Russia esinga Serbia okunywa kaawa. Serbia banywa nnyo kyayi, banywa nnyo kofi. Kyengamba nti tali omu mu 10 abasinga. Tali omu mu 10 abasinga. Mu abiri. Sijjukira twabadde wano ne Ssemujunga nkebera abiri abasinga ndooza sijjukira kulaba mu Serbia naye amawanga gaawo agali aga Russia olw'obunnyogovu either of the two babinywa banywa enguuli n'enoga abatanywedde enguuli ne banywa kaawa era Russia y'omu ku banywi ba kaawa ddala lwakuba unfortunately kaawa wa Russia tamugula eno wammwe. Russia y'omu ku ba importers ba kaawa abasinga obunene okuva e Germany gye batalima kaawa. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire naye mu ebyo mwe muli nekiri ekirala Mwami Museveni bwe yatuuse Serbia ne bagulawo omudaala gwa Uganda eri omuntu wange adiringa mu byakitunze bwe yatunulidde omudaala ogwo n'agamba Uganda wano we twasinze biki ebiriko kiki tutunda Uganda omanyi abatambudde muwango nanjulira oba oliawo ne Katerega buli lwogenda ku an African stall one of the most annoying things buli bakutwala jangu olabe ebiri African nga bakulaga Makonde art bakutta omuti ne bagujjamu amaaso ne bakola batya ne babumba omuntu ne bateekawo engoma ne bateekawo obubugo kati buli gwanga lya Africa buli kujira ne likulaga ninayo amenvu ninayo ki I mean, we need to get better than that. We certainly need to. Simba eri mu celebrating myaka 25 omwaka guno. Myaka 25 ejja Radio Simba. Ejobuweereza obwenjawulo. Wano waliwo abantu Katerega Musaazo ono ne Siraje. Bayinza okubanga kwejo 25 bayinza okuba bakonola ka 23 oba 24 nabasangawo era sebo mwatu sima mwe mwatu gira ngeri njo ndugamba yine mutusingira abalala bangi gye mwatulonda gye tebagala na kutwogera konti naffe ba veterani balina kanicha ekyama kya verite tewesembereza bakumanya tibutono imwe mwakola bulungi Katerega aterekerawo kolima because observation kukapate Katerega yali Masaka. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Naye ngenda kutandika program nawandise ensonga zange ebbiri emu ku zo eri larger ya Africa wetulaga nga batandise okuddamu okuwambazi gavumenti abamu beekoboggoza olaba naye ngenda kutandikira wano. President Yoweri Museveni bwe yakomyewo okuva e Serbia yasinkanye olukiiko lw'aba babayita ba CEO agamba muwala we senkulu gundi yabategeka Irene Birungi mukyala wa Morris Mugisha abategeka najja ne basinkana president bwenalabye Mwami Museveni ne mutunuulira nga nnyonnyola wa Uganda weeraga nti tulina oku adinga value bye tukola kuno tetulina kubiguza b'e Bulaaya nga bwe tubijje mu nnimiro bo ne batufunako emboozi eri gye yabadde anyumiza Putin nga nno Putin mukoowa ayagala kuwuliriza naddako President Museveni n'amubuulira olabya ffenna kwetuliko tie emwanyi eyo eva ewaffe ne batuwamu bweziti negenda egindi ne batoolako neneyene ne mugigula egindi nga eri bweziti naakaabira eyo n'akolima bwe yakomyewo kuno n'annyonnyola bannamakolero be ne ba CEO ne basenkulu b'amakampuni tulina okugattako value tulina okukola biri nempuliriza ekimu ku byo bye yayogedde naga olaba mutudde wano mutudde ku ntebe ziva Bulaaya
entebe ne tuzijja Buwarabu abatalina miti abatalina ki tebalina bibira n'okubajja ne kutulema tetukola kompyuta tetukola radio tetukola nnyonyi naye n'okubajja miti gye tulima kuno ne kutulema nenzijukira abaakula emyaka gye nakuliramu ebwayise waliwo furniture mart baali bagiyita Katumba Furniture Center Limited Katumba Furniture Center nga abantu bajenyumirizaamu nali muto saafuna mukisa kugula kitanda mu Katumba naye ng'oli n'agula ekitanda mu Katumba Furniture Center abeera wa kitalo ku kyalo Mwami Museveni bw'agenda okujja naga nti yasanga ebitanda by'abalutwa nga babiimpooti nga babijja oba wa nti ye ekitanda kyagenda okusulako to yali abiragiriza Bungereza emyezi 6 gye yali amasi nti ye ekitanda kyagenda okusulako agenda kigula wa Katumba naffe abaali oludda olwo ne tuwulira nga tuli b'amaanyi omukulu ekitanda agenda kusula ku kya Katumba mwango ono yali ku budget committee simanyi oba ebitanda kati babitumya wa Katumba oba mu erimu oba mu prison oba buli mwaka omukulu agula ekitanda oba budget committee entebe zetuulako juzi emyaka si mingi emabega president yawa order naga tegenda kubeerayo kitongole kya government n'ekimu kigula furniture bweru bw'amala okuwa order ate ne batandika okuwa waiver government yennyini nga yegaba waiver nti kakati ono tumukkiriza procurement process yali yatandika ono tumukkiriza olwa specialized type of chairs twagenda okukakana nga all that government did was create a new layer of corruption kubanga kati Rwomushana okugende wa Rwomushana akukkiriza okuleeta entebe okuva ebweru walina okubaako kwoyogera naye mu ngeri ey'enjawulo ne mbadde ngamba abali mu studio nti jjajjange bw'akaddiwa bwe yagiranga ng'atunyumiza story yali yagenda e Mogadishu mu Second World War n'agenda batuuka ne Libya ne Ethiopia ne Yerusalemu yatugamba abantu bangi baakomawo kuno ne batunyumiza entalo ze bataalwana nakyo yagamba nti oyo mwami gundi oyo nti twamuleka mbagaase Kenya nti naye nagenda okudda kuno nga tukomyewo ng'anyumya bye India baayitangayo wasijjukirayo erinnya lye India gye baagenda nti mbuoyo gwe twaleka kuno ate gwe twaleka embagaasi ng'atunyumiza naye ng'emboozi eyo buli lwe wayitawo emyezi 6 agiddamu n'agibanyumiza bupya nga mmwe abatagiwulirangako kati ne Mwami Museveni nagenza okumulaba nga bwe mulaba muwanga ngenda kutandikira wuwo Mwami Museveni ayogera ku production nagambye Rwomushana ono nga tetunnayingira mu studio nze we nakulira and I'm sure all of you amasomero ga wano gayambalanga essaati za jjinja jinja oyo yali wanjawulo abambambadde green abambambadde pink abambambadde kininga saati za jinja eno side yene Kawempe yali azikola yali Ryan Textile Industries side yeri yali Nightil nenga amasomero ga kuno gonna nga kitegeeza nti cotton production chain yavanga mu nnimiro nemalayo ku textile nga wonna buli omu mwali nga mwali kati Mwami Museveni bwe yabadde abinnyonnyola ngaga nti pamba waffe tulina omwongerako ngaga nti naye Mwami Museveni ffe Ryan Textile Kawempe si mwe mwagikuba ekigo wano ne mugiguza abagiteeka mu stowa za kasooli mwanga what is this new found love Mwami Museveni gya preachinga oba atuuse butuusi wali waaga nti jjajja agira naddamu emboozi za jjajjange ez'e Mogadishu Peter nandiga nti ffe tukola ensobi abamuwa obudde ababiwa budde saba oli president wa ggwanga yensobi gye tusinga okukola olw'okuba media yaffe nayo aziga nti kakati leero mubeerewo bwe mba njogera kati yayisa ne decree baba bayogera radio zonna ne be as it means Peter mu Uganda tuli miliyoni meka anamu mbadde ngamba anamu 3 kati agambye anamu 5 yes kansokere ku kyangu amata
Anyamata ky'ekintu ekyangu ennyo. Million liters zetutunda ebweru ziri meka? Koze ennaku zino tutunda amateema ebweru. Ne senga buli munnayuganda anywa lita emu buli week. Ey'amata Buli week. every day. Every day nga Yes. nyingi. Njaga tutandikire wano. Ezo lita milioni 43. Ze lita milioni 43 zoyagala every day. Ez'amata. Oyo n'ofunaga exportinga. Okay? Senga buli munnayuganda. You see, production nungi. Ne Peter ani gwo producingira. Bw'oba tosobola kuproducingira mwavu. Ompuliza. Omwavu. Poor person agala can even take quality embi. Lwaki olowooza nti ojja kuproducingira omugagga? Nti ggwe abantu bwe tosobola baliisa mata. Then ogenda kuwa abalala. So bw'oba olina obukadde 4 ngo Africa kati twawezeza billioni y'abantu. Tuli almost a billion people. Ako akatale aka billioni enamba. Nga Africa tunagenda kabira Putin. Aka billioni enamba gw'okakoze otya? Olwaleero China yambaza Africa. Literally China engoye ezisinga zetwambala tuzijja ki? China, Vietnam. Mu cotton gwe balimye mu Africa. Mwe ne mwambala engoye ezivudde wa China. No, the question ennene eriwo nti osobola otya okukyusa ekyo n'obeera nga mu bye mwambala bye mukozesa. Ekyokubiri kati Museveni kyakiddamu. Walese Parish Development Model siye kati jafraga bearinga mu byalo. Mayipita ebintu ebimu byegendeze nga babyogerako lumu yagamba nti ajja kundyawo nakiteeka ne mu buwandike. Ndimanyi statement yamunyiiza. Naye Museveni asobola okuweerera omwana omu buli parish. Omwana ogwo ku university. Omanye Parish ziri meka? Yes, nkubuuza one single Put it this way. Omwana omu ne webeera mu primary but good quality primary school tamusobola. mu university. No, sir. Nja kuwa numbers zijja kwa amezinga. Tuina parishes meka. Tuina parishes meka. Emiruka. Omanyi lwaki twafuna 1 trillion? Tuina parishes omutwalo gumu. Kitegeeza buli mwana omu mu parish bandi badde abaana omutwalo. Ogwo aweerera 10 ezo. Nya. No. I want you see. Average buli parish ya Uganda tesobola kufuna graduate. It can't. Nga government ye muweredde. It cannot. Njagala nnyo katerega. No. So omuluka omulamba. Whole parish. Government ya Uganda on average tesobola kuweererayo mwaka mu enrollment every year. By the way, nebo bagatta mu myaka 3 katagatu yagala kola. Era baba mutwalo gumu mu 12. Mu myaka emeka 3 ba mutwalo gumu 10 meka 2 nga buli myaka 3 gufunyeyo omwana omu and you have a model egamba nti ogenda ku and yet in every parish you have a primary school. So that means that primary school tesobola kuba na mwana. Tesobola kuba na mwana gwe gowerera ku university level. Tusokera ku byangu Peter. Basomesa mu technical school jatuma abaana okubajja. Bali kakaaga.
These are numbers I want to tell you. Abali ku government no ati ze Katerega Njagala usitike tugende musobola okutwalayo wo goinayo yayinayo omuzukulu we yayinayo omuzukulu atubulireyo omu atubulireyo nti owalwabo gali mu tekiniko yakana bulemu omwana omu yasoma bya fashion sagala kuba mu namusomera wa fashion Bungereza namusomera Masaka mu vocational yaja Masaka teeko yowe yeye nyini Obaka abasanda teeko oba agenda ka abasanda teeko Kichwamba yasoma fashion kutunga muwalawe ngobikendezeza nnyo kati obifudde kusata kyalani wali mu kiyembe kusata it is a vocational school yagisomera kuno so akuweyo ekimu kya designings ekimu kyokka kya designings sambala ngoye z'abakazi note yasoma kuyambala z'abakazi sebo fashion abeera tagenze kutunga z'abakazi nezizo zonna nebo mugamba so ate gwe Katerega kati obyonoonye nnyo naye Katerega nno olina okumanya oli DC okugoba bagoba Peter nze mbadde omanyi ebintu bino nze mbyetegereza ninga nti okay kino kyolese kirungi parish wereramu omwana omu oba ku vocational oba ku university ineya takikola bali bogamba sebo Katerega abali ku technical school bali abaana abazadde gye batatwala no bano gye baita gye bagamba district quarter gye bagamba district quarter ne government school waliwo ze bagaba bano basari bali 1,200 gye bagaba basari ezo zola abasimbira kwa 1,200 abaana abaqualifyinga Peter abafuna 2 principal passes mu Uganda bali 12,000 tawererako wadde omutwalo omu kati tugenda ku gundi kati bwoba ogenze ku gindako muwanga gwali ku university tutwala kakaaga nya all universities 4,000 wano ne tugatako 15,000 ne mugatako 15,000 abo be bagenze mu nursing school technical school ekichwamba abo bali kakaaga abo bali kakaaga 15,000 kakaaga nenya that is all gumu 10 that is all neya oyo bwana Museveni ku 12 ku 10 n'ebiri ereje 12 yensonga lwaki okugiteeka mu university Peter abantu batunda ttaka lyabwe because Peter mana wadda ngoli go wasanga ekisubi omujjukira nga bamugambe nti kaka olaba n'amasomero aga government bakutimbye okuwayo admission osoka kutwalayo banka slip nga litegerekeka lyakolamu okugamba Katerega wayise ne bakuwa ekyo tekigamba nti okugamba nti ffe tukuwadde ekifo komawo ne banka ki genda banka slip yiyo soko osasule tulyoke tukuwa ebyetaago kakati ensi lwaki nsookedde ku ebyo nga tetunagenda eri tetukola mwanyi tetukola nsi state mu mirimu gyeteeka okukola eyimiridde etya oyo Museveni gy'ayogerako because bajani naagala mba abantu temukola na mpiso temukola na biki ye president Yoweri Museveni ye emirimu gye agikola mbulira senga Uganda yali company nga Coca-Cola Yoweri Museveni be a CEO nze njagala tumubuuze senga yali company ekola magoba ng'oba Coca-Cola oyo senga executive director wayo jakubuza kiki atakoze no nze nkubuziza bubuzi nze si bya bufuzi bulimba njagala Katerega nga Museveni yagenze kukola mulimu gwa kubeera CEO wa company oba waliwo eyinza omuwa omulimu oba CEO nga siye kati the failure togiteeka ku private sector no abagaba emirimu nze kugamba nti bebeera ya CEO bandi muwadde omulimu nga tunateeka mulimu
failure y'abantu be bakola so kugambe ye state functioning etya eyo gwe Museveni joyinawo. Is it a model example? Twakulaga wano nti ye Museveni yennyini atulage esati enjeru gyayambala bagikolerawa. Uwa ya Nyanza eyo gendo gisomeko wamulabako nga agikuze mu Nyanza yawaga nga agikuze mu nnyimba naye empale yakaki eyo mbulirayo Nyanza egiina eyo n'Enyanza yakolanga yakolanga mu defendinga okay kati ugambe sati eyo empale eyo ya Nyanza tugendeyo wano bagikulage eyo gyayambala oba ya Nyanza buutu ye tujagenda Moses byarwanga ya tugende mpola buutu ye eyengato buutu ye eyengato gyayambala ne SFCs za bata kibazo jakola regiment za bata nonze njaga atubulire oba ye bwatambula bwati kikyatambula nakyo nga kiri Uganda ni made. Yes. Nakana Mercedes Benz. No, bwaba atambula ku luguudo mu konvoyi ye atubulire kikyatambula nakyo kyaki amata okujjako obusera You can analyze engofiire ye. Okay, tugende ku nkufiira kubanga buli omu agimanyi mwanga genda maso no yes unachesibuli kubanga n'ebifaananyi byatekako enkufiira oyo bagikolerawa. No, yemu ku simbo ze ezimulaga nti ye Museveni n'omwana gy'amanyi y'enkofiira atubulire enkofiira yeeyo bagikolerawa. They used to import too. Eye ne ya kitaawe. So bigwe ya Germany hiya kawempe bajija kawempe wa. So olutalo lwa production n'okukyusa ebyenfuna Peter temugenda kulukyusa nga mwina government behaving ngai eya Museveni. Forget. Mkati procurement yo nagambye ya wano. UPDF ezimba. Sijja wamaje. Procuringa wa material. Muhimu. Okakasa. Bwendowooza. Tebigula na kasero. Baina tayiro ze bakola. No bazigula. Tayiro ze bakola naka gundi wali otuseyo. Wali otuseyo yakapeka olio bajija ozisanga kajansi obojitanga kajansi. Forget. So mbadde njaga noza tare singa kola zino ebiwempe ezikola mu ezokusereka ekapeka biwempe tare ezikola mu ki sigenda ngako kape ati gwembulira what Mukuru Museveni said when the 10-point program was why no kubera forward and backward linkages. In other words, wogenda kukola tayire why no kwa wekyuma ate ekikola ebinavaamu ebikola tires. Yes, inigwera musenyu bera wone ekyuma ekinajja mu musenyu byetaaga. Naye most of these things baletanga biwedde. They import raw materials which are finished products. So Peter Bwana Museveni ng'omutunuulidde bwoti ne economic model ye ekimu ekiri remarkable mu ye kyamulema tagenda kikola era temukimusaba tayina capacity transforming economy eno era bwe yagala omulaba laba behavior ye ebyo byayogeddeko genda mu budget ye ye Minister of Finance challenge him mukulu priority ye mu budget yabadde ki ajja kugambirawo ekisokera ddala ekigenda okuconsuminga sente nyingi ng'ogyeko ziri ez'amabanja biki defense no si defense classified mulimu ki ennaku zino ebyo ebyabalawa bombe kalulu byebirimu the biggest single kambaza nti okulonda kwa trillion emu nyingi nyo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  biggest item Museveni kwateeka sente is classified expenditure. Omanyi lwaki classified expenditure
sigambye budget y'amagye ndi very careful ey'amagye ndi careful bano mama ingia pole zimba gundi sasula emisaala ebyo infrastructure no ngamba zino eza classified zino ayinako meka so baba ali serious mu myaka 40 because this man akuweye emboozi gyafumise n'abantu ng'ayogera abaana baga nti fumite emboozi emboozi gyafumise ng'ayogera ne bannamawulire atubuulire nti sebo mukama waffe obadde kumya tubulire milestone wao twali tugenze ebintu bye tugezaako kukola ku coffee for instance capacity yasanga mu bugoloobi nga taking over nearly every equipment gye yali ayagala to transform coffee ku byayagala kati yaliyo yabaki actually muwanga okubuulira ekiri interesting mikwano gyange abawerako aba exporting coffee abatonotono abatali banene the biggest and best roaster gye bakyakozesa eri bugoloobi era bwakwata ensawo ze ezakaawa zaayina ng'azivuga ng'azitwala ebugoloobi nga basiika nga bagenda kyekyabawo mu myaka ena bye yasanga nga tulina that capacity y'ebugoloobi yajongerako ki just listen Museveni ng'ajja mu buyinza yasanga wali mundeeba ali kwemwemu nalukolongo ng'abagermany bataddewo every equipment ekola leerwe nga era bataddewo ne station empya number everything kyekiri mundeeba awo store. I have been there. I have been there. Nimese katangazo nezapo doktori musenero tesobola genda bo. No nzendaga mbabuli Museveni in between Luzira no gende na Lukolongo waliwo line it is supposed to create ebintu nga cheapest means of transport eri ku Victoria quarter line yeri mutaka buried aba Tanzania no kanchukule how ridiculous Museveni's government works try to get an Tanzania port bana aba port ye Tanzania olokwa bayina competition from Dar es Salaam nga bagamba Uganda feka tujje line yetu tujise kuki kunguru ku sente za Tanzania fellows abayina biro abayina bitruck kakati okukura the one who uprooted the railway ebyo belayine ebyo agenda abikolemu ebintu ebirala abismelting akolemu ebintu ebirala muntu wamanyi nnyo kati nze kuya government eno gye mwogerako nze kyovulaba namuvako kugambye nti Tanzania Port Smart Port Authority ng'ayagala okuvuganya ne Mombasa yaga nti at the zero expense bakirize boba tujitakuleyo mutaka tugisimbe mu kizimbe kyani mwotakula because awamu yeyita bizimbe no tewali by the way erikiria tugizimbe kugitakula butakuze mutaka batuse bintu na Lukolongo what happened kati botunulira ngomanyi the story that goes around Museveni one yakute sente z'abanansi do you know how much tewadde Magola mu budget yenu Magola nti agenda kola dagala vaccine ko soka daga mulabanga amutembeya mbakoze vaccine Magola ayagala 1 billion US dollars ayagala 1 billion US dollars omukulu yatandise zimuwa those are how many trillions 1 billion is 3.7 trillion awadde Amina omukyala yati nze nkubulira no let's speak about Museveni awadde Amina so far total 700 billion taleta ngai wadde ensawo ya sukali neji Abidi Alam no let me tell you this I on Google Abidi Alam yakoze chuma cha sukali nakola ne samba yachi yebikajjo as a private citizen at 52 million US dollars. Google the cost of setting up a coffee factory
many sugar factory no gikola kweri ku Google the most expensive one nebino jagala bichibe bakola byona kwebiri ojja bisanga babikola tebichali koko taking beyond $100 million okola yamina yali ayinogulako nettaka anti no nebono gambe abidi byona yabikoze at that bali barutukore be naraba baba wange mitwalo 12 omitwalo ejo 12 abdala muyawa mu nettaka litwala kifuba tayimiridde bulungi nebono sigamenti abidi alamu muwagira byakola ebimu just get me the cost kati tulabe Museveni byafuddeko footmark yagamba wano naleeta omusajja yali wano oba yali mujjawa n'amuwa Bugolobi factory okola engoye. What happened? Kana Nathan n'amugamba ebyo bya complainingako mbaka wa Sri Lanka mu Uganda kati ye oba ye mubaka asalira ndoza bidye ebyengoye yabivaako kati mubaka. It was a military program. What happened to Kana Nathan? Kati bwana Museveni embozi janyumiza abantu. That was to access AGOA. Akatale kwa accessing AGOA. So ngatuzeyo nkutute kubyangu nnyo. I can walk Museveni through every sector. Okujjako je yewozeemu ng'enguudo ng'abaana baffe bali sasula. There is nothing virtually. Oyo guy kyasobodde kola kiri tangible. Gasimbagane ne bannamawulire. Siraje Rubama. Electrification. You see the problem nkugendako ne ku rural electrification. Don't rejoice. You see the problem je muyina ku rural electrification Peter. Because twagenda mu masanyalaze ago. We have bonded all our oil. Twa wiping out sente za fezo nazo try tukufunye mu oil. Okuziteeka mu masanyalaze ago. And a huge national debt. Kumasanyalaze kati tunywedde nga gundi nga Rwomushana omukadde we waabwe gwe yagambanga nti akataba agenda nako so akataba agenda nako so big debate kyovaba nti ekimu kati Museveni kyalimu Gasimbagane ne bannamawulire kanjogere ne Siraje kati discussion of his performance. He's in a minus. Siraje President Museveni Siraje omanyi bombi ne mwami Museveni basharinga ebibalemye katele gogenda kufuna omuzindaalo omanyi wenakulira mwami Daniel Toretich Arap Moi okukuza tannery industry okukola engatto amaliba Kenya yawera buwezi naga nti Kenya tegenda kubeerayo ku importinga ngatto buli omu alina okwambala twagiyitanga ng'ombe nga buli omu alina okwambala engatto yaabwe era bate Kenya ne bamuwa etteeka wano ino okolawo tannery no converting amaliba gano abantu ne bagambala indeed abantu bazambala Kenya okumala emyaka era economy nebeera nga awe eri sustained yabalunda nti abamu nga bamulangira kubanga eri ewammwe mbakalenjini muli balunzi bante mwami Museveni ne selfishness eyo tagiyina yandibadde atandikira ku mata n'alagira ng'etteeka nga bwali mulunzi era Ukraine yagagowera wano nga tujje Kenya yandibadde alagira nga bwali omulunzi selfishly n'aga nti teeka wano tulina okunywesa abaana amata mu ssomero ng'etteeka wali muwanga wabadde yandibadde agateeka engatto wano tetugenda ku importinga ngatto waakiri ez'emivumba zo tuziwere naye nalyo lyanga introduction yongo basiraji buuza mu free market economy gye tulimu ani gwe basupplying amata by force mwankole Siganto omubuzi wankole nti alina freedom nti gwe kibazo kati bw'ogendayo ogula amata ogatwala gy'oyagala ogatwala gatunda ng'owe ebbeeyi ennungi nti farmers balina freedom balina choice okuwa genda obinoonyereza Siraje President Museveni nili bagawangambwa economy ni bwakola tayinza kugizangulu tandikira ku nkizo nga ebyobulimi twafunye akatale k'emmwanyi e Russia anti lindako alondafuna akatale Museveni agenda okuva mu nsiko nga Coffee Marketing Board weeri nga ina abakozi 2,000+ nga baleeta emmwanyi zaabwe ne baziprocessingira awo
naliko mu lukiiko lwa IMF ne World Bank ne baŋŋamba that is 2001 nti mu 1989 bawayalinga bilioni 4 okulistructuringa Coffee Marketing Board nga bano bakonvinsinze bagala kujjako bakozi abata for performing ne bakola ki bwe bazireeta basala busazi bakozi compensation okuva mu 9 aba 9 bwe basalako 9 na kati tebafunanga naye kooti yabawa bilioni 3 zokka ezo zabulirawo wakati wa Bank of Uganda n'awalala mu 2018 ne bafuna 31 billion kooti ngezibawadde abasalako 9 bamaliriza baziwadde kabonesa through KAA advocates sente ne zibula abafunako bannamukisa baali ono minister wa defense ne chairman wa Swabiri gwa FDC ne omulamuzi list ragirabako naye abalala tebafuna bannakati bakyakaaba omusango gubaddewo mu May last year Chief Justice ne pano y'abantu mu batano basala ne baga nti bana abafuna mu 98 bawo interest 25 billion nga bagitaddeko 35%. Naye omusango ne baguteeka mu high court gundi Attorney General n'abalirira nakati abakadde abo be basalako tebafunanga sente baga mujeri muri ate kati kabonesa zirwanira n'ekimanje kati nekibanga abo senga bafuna sente za bandi badde bakola ekyuma kyafa kanana sani gumwogeddeko yali yakatuuka wano bamuteekako emisango g'okubba sente namukavalinga wano mugundi ku Buganda Land Court oyavaawo ne bamukwasa nga yakava mu musango ogwo ne bamukwasa okuteeka wano agowa mu kyuma ekyo byakolawo byebyo misota ne gizaaliramu simanyi abawala embeerera ne batafuna mirimu naye nga sente ezo zandibadde zongera kukulaakulanyawo kati kanana sani sambasada kyokka naye alina hoteri nene gyamanaginga wano ey'omuyindi mu Kampala omuntu azijidde ku kiyumba ky'eggaali nga mubbi mufuula otya investor byebituuse ne ku gundi ono omukyala gubagamba ani gubaali bawadde sente za lubowa ne zivaawo ne zitakola kati Museveni mwanya gyagadde ku ssaawa ki nga ne structure yafuma ebyuma babitunda byonna ne babikola ki report yaliwo eraga gibaleeta mu parliament eraga baani ababitunda bakyababitunda kati ajagadde ddi okuba nti kati agenda kuteekamu ne sente ziwadde omuko bilioni 3.7 anoonya akatale k'emmwanyi mukatali mmanga yona kikolo kya mmwanyi so okunoonya akatale teweetaaga kubeera nga walima omukulu omukyala abantu bali mu mmwanyi nkuwa information nabadde neewala ebigimusa n'ennoonya busabwa nti ng'ezaffe tezimala n'ŋŋendako mu ebiraalo mbitegeera okufuna obusa lwabadde lutalo nga abalunzi b'ewaffe emogola bali mu bitooke n'ensuku obusa bwabwe babugira ki sebe mwanya n'abalala bazirimu mukyala Natasha documentary ye bw'aba atuyambye atukolereyo part 2 tumuwe ebiyaleseeyo abantu bebasaana okujjukira nga bagenda mu maaso naddala eyo mu Coffee Marketing Board Lint Marketing Board nze nkulidde mbuya nga waliwo flats zonna bazitunda bakozi ne bagoba nakati tebasasulwanga so agenda kwagala atyamata nga ne gyeyalwanira teriyo cooling system nga ziri eri abagamba Margaret mbidomola ate olugira ne bagakwata ekyobugagga kyeyabawa kwe kubawa monument y'obuwangwa bagenda nga balambula buli mwaka so ndowooza President Museveni ekizibu kati kyalina sigamba nti ayagala kufuna katale alina kyanoonya era ndowooza kyekyamututte wa Putin ne yeegayirira n'agamba munange watuyamba nnyo ebbanja ne batusonyiwa at least twabadde ebbanja lya gavumenti basonye naye twabadde batubanja ki
Uganda and Russia actually for purely correction, Uganda ebadde egula e Russia ng'egula ku ma companies. Ama company tegasonyiwa. Uganda e Russia mwango na ayinza okuba nga ajja tubuulira. Uganda byegula e Russia bwe mugula ebyokulwanyisa sente muzi front loadinga. Siza amabanja. Tosooka kufuna noga nti olisasula edda. Nawe kati Uganda egula mu bibanda. So botunuulira amante egula even ne ngala like these Toyota cars tetugula ku company ya Japan Toyota area tugula mu bibanda ya Pakistan yugiro yeri mabega wa Coffee Marketing Board Museveni nga yakajja. So kati bwe mwogera ku basonyi amabanja tuyinza okuba tetulimu. Bayogera muwanga ndoza nga mukaaga tetwalimu. Omukaaga gali gakuwa buyambi abali obunaku. Naye amabanja Russia lends the money, it even lends Europe. Sente naye mu Uganda ebadde ekolaawo ebbanga lyonna yaggwa ne batagiwa sente yali asobola okufuna capacity ekola gundi Sembule yali asobola okufuna capacity eyongera ku mutindo gwe naye byonna ebivuddeyo abisse produce yagitunda. Kankubuuze gobadde mu byamawulire ani ayatwala ebintu bya foods and beverages babitunda layisi ku nyondo layisi. So bw'abanga ebyo byonna yabisaanyaawo kati nga twagala kuzzaawo geegireerwe yagambye nti Katumba yabadde alonkinga gulu tololo gundi geegilayini naye ng'agamba sente eziriwo zisobola okututuusaako awantu bawo yagambye 132 biliyoni kitegeeza bwe zinaagaana tujja kunoonya Putin Gasimbagane omukyayina omulala. Omanyi bino mwami Museveni abyogera n'akomawo n'abiddamu. Natulanga wano n'omugenzi Dr. Kisamba Mugerwa yayina nga Kisamba yali muyambi wa Moses Ali nga Minister wa Finance. Kisamba nga bw'omubuuza Kisamba yali omu ku bantu abali excitable. Bajja wano ne bamugamba nti abantu balunda obumyu, abantu balunda obusaanyi. Yali by then ndoza Minister wa Agriculture. Nampuliriza nangamba abantu babuliddwa nantunuulira. Nagati kakati gwe oyagala nze obumyu mbulye. Nambuza gwe wooli akamyu konze nedda nti mwe mulemeseza ababulunda. Musooke mubulye. Bwe twagenda okumaliriza okunyumya Kisamba naga nti obutale bwe munoonya e Bulaaya nti ab'e Kenya omanyi bye balya ne mutunuulira ne muga nti byo mwabirimye ne mubibawa. Minisita atugambye emiyembe gyayo gibaala alabettanira gyawa. Kati nambuuza ab'e Kenya mwabaguziza bye balya. Then nga tukyayina Katumba Kisamba Mugerwa nga atuddeawo katebe okulinanyawo wooli yanga nti Sudan y'emu ku nsi ezaali zisinga okulya watermelon eya kiragala ngene yebibomboola tennajja nnyo. Naga nti ezo nti ewaffe ebulemeezi okasuka bukasusa ensigo mu kisaalu ne ziranda nti naye tuzibaguza konze lwaki naga nti temulima nti nze ate kati mbakolere ki nze saagala kumbuulira kuba olwo baali ba Dr. Specioza Kazibwe ndooza ne Bukenya oluvannyuma baali boogera ku butale bwaki naga nze tumbuulira agowa ti wano waliwo obutale wano. Kisamba Mugerwa yagamba nti wano okutulinaana gendo lime watermelon ya kiragala omukwafu ti Sudan bajja zigula bazimerewo. Naga nti obutale butuli wano soko satisfying obutulinaanye mwanga yayongeddeko. Naga nti n'akali ntano ekizibu ky'akali ntano tekajja tuwa forex ne aga nti buno obutulinaanye musooke mu busatisfying nga temunnagenda mitala. Peter forex kituufu bw'oba tokoze import nga toleese kuva mitala nga tugenze kuva butala noba nga zino zoyinawo ozikumye wano oba tozeetaaga katerega awo President Museveni waali jjukira luli lwe yajja olwasooka abantu beerabira mwami Museveni yayogeranga nnyo import substitution ngayogera import substitution n'ayogera self-integrated promotion oli self-integrated ani self-sustaining national economy integrated national economy self-sustaining okugulu nno tekwakutukako tekutuka naye kimanya abasinga wano era mwasoma political science waliyo omusajja
ndoze yali Michael West mu political science Noli Nigeria. Noli yatutegeeza nti abazungu bwe bajja wano ne batunafuya ne batuliisa ne batulimisa bye tutalya ne batandika otulagiririza emmere. Ffe wano ndoza bali protectorate twasima tukembeere naye amawanga ago nga Senegal emiceere gye balya bagijja Far East. Kati nga wano singa omuzungu yali atwagala nnyo kyali kirungi okuleeta pamba naye oba oliawo singa era ya promoting okukomaga olubugo ne muvaamu olugoye olw'omulembe oba oliawo twandibadde kyandituyambye nnyo. Ate naffe ne bwe twefuga layini eyo tetwagitunuulira ndowooza olwa neocolonialism. Era ndowooza n'amatooke gafuuse cash crop mu myaka gya kumpi. Ebbanga lyonna tubadde tugirabanga emmere obumere. So okunafuyizibwa abazungu kwe twamala nabo kumpi emyaka 10 bw'olowooza nti mu myaka 3 osobola okukikyusa omulundi gumu sirowooza nti kisobola okuba nga kyangu. Naye osobola okunonayo eri hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba nti ekintu ekikyamu kijeewo naki n'omukono gwo. Bw'oba tosobola kyogereko. Ekyo nakyo bwe kiba kiganye kitamwe. Kakati bwe bibanga ebintu ebimu president both tekiba both. Bwe kibanga waakiri ebintu president by'atannasobola kujjawo na mukono gwe ng'abyogerako, ffenna tusharinga blame, ffenna tunenyezebwa bwe biba bikyaganye. Bwe wali we nagambye Honorable Muwanga nti bonna be bali mu buyinza ebiremye mwami Museveni era ne mwami Muwanga agabana. Eryaŋŋambye nti tambudde eryaŋŋambye mu bino gwe ojja ku identifyinga nabyo. Mbw I'm sure Katerega will be able to identify with this. By 1985, Masaka had 68 coffee factories, 245 cooperative societies, all affiliated to Masaka Cooperative Growers Union. They even had a pineapple factory that made crepe soda. These people murdered them. I'm sure Katerega can identify with these. Kafuo okuzzaawo soda wa Chendishuwa banyankole kweterana nagisanga mu brigade ya Kamwesiga ngali wamu ne mukulukere bakandwana yagwa netaka ne baligabana mu nteekateeka egenda mu maaso ne ettaka lya Bulemeezi Cooperative bagitangani Bulemeezi Cooperative Union ndoze zaali West Mengo East Mengo eryo nakyalayo nenywayo ne kaawa oyo abadde aŋŋambye ku Masaka ettaka lya Bulemeezi Cooperative Union ye West Mengo oyo yali East Mengo ye Greater Mpigi eyo nakyalayo nenywayo kaawa lwakuba ekkubo bbi baŋŋambye kati Abubeka alikola nga sinagenda ku bino mwami Kibazo onoonyereza ojja kufuna research yakolebwa Reverend Father Dr. John Mere Waligo mu 91 yakola presentation mu lukiiko lw'ensi yonna olwa YMCA olwali kati gye tuyita Serena n'alaga obuzibu obwali mu bibiina by'obwegassi nga byava dda ku mulamwa biyamba babikulembera general meeting lwenaatuula bagenda okutandika okusoma lipooti y'omuwanika ng'abaana ab'emmere ne soda ne bbiya batandise okuyitaayita bali bayisa buyisa resolution na kubawa transport allowance ne babawa mmere naki ng'ebibiina by'obwegassi yawa ekyokulabirako ekya Masaka Cooperative Union ey'ewaffe Father Waligo Katonda gyali amusaasire nga si yali specializing mu mwanyi ng'ate agamu ku magoba ge bawa bammemba
pakiti z'amajaani naye nga Masaka general tetuli balimi baaki ekyo kuga cooperative kateganze njagala kulaba gy'olaga nzikiriza mmaleyo ekintu kyange cooperative okuva obotolo yajjako obuyinza abeegasa okwerondera ba secretary manager minisita n'aba nga yalonda enjuba mu cooperative lwe yagwa NRM yagenda okujja nga kisosonkole and they couldn't correct that. Omanyi enjawulo wakati w'obukulembeze is tuyina problem. Kubanga n'abansomesa economics ekyo bakisomesanga nti abacooperative bwe baatuukiranga akawungeezi ne babagamba twafuna twasaasaanya zaggwawo tebaliyo tubanja teriyo gwe tubanja. But I mean, as a manager, and you wouldn't correct that. Nawo nja kutuukawo. Simanyi nawe mbadde. Naye kye mbadde ngezaako okugamba nti CREPS kaweefube akolebwa at least Cooperative Union ey'e Masaka ezeddamu endasi era mu bbanga eritali lyewala nga Mukama Katonda ayagadde soda wa CREPS mujja kuddamu okumulaba. Naye kirala ebiina by'obwegassi bizzeemu nnyo amaanyi mu Greater Masaka ndowooza n'omuwendo gusinga nga beegatta ku ki gusinga we gwali nga beegatta ku ki mu bingi ate si ku kyamwanyi kyokka because Dani Muliika former Katikkiro yanga nti ekimu ku bizibu bye tuyina olwaleero abantu batugamba nti bali mu bwegassi. Wawo n'omwami yali MP wa Kawempe yali wa DP Haji Serunjoji yanga nti Mudirika, thank you very much. Yangamba nti abantu abasinga batugamba cooperative. But aba cooperating muina kubeera ne society nga temunnatuuka ku union. Primary society. Nti primary society fa abalimi b'ennyaanya twekola mu primary society eyaffe nga abalimi b'ennyaanya. Nti olwaleero by that time we nali njogera ne Mudirikati yali agamba nti olwaleero obeera ne union gye bakoze ng'erimu ab'ennyaanya erimu abasiika chapati erimu nti there is no purpose. There is no purpose owa chapati emugatta n'owa butto. Naye bibiina babiyita tugende tufuneyo ku kyembadde ngezaako okutegeeza nti ebimu ku bizibu ebyo naddala ku site ya cooperative yava ku government interference eyaliwo mu biseera ebyo abeegasi ne baba nga tebeemalirira nga minisita alina omukono munene mu kulonda ba secretary manager ne bifuuka na byabufuzi nga ba secretary manager balonda ba UPC ne bwe babanga nga si be bandisaanidde okuba mu ekyo. Kati bwe twatuuka nga ebintu twagoba ba muyindi muzungu ebbula ly'ebintu okusimbira ebintu ennyiriri n'ebirala bano abaali baagala gavumenti okuva mu by'obusuubuzi ne bajja ne privatization nga bw'ogitunuulira olukwakwayo olaba nnungi naye nze ndowooza ensobi yakolebwa twali tulina kukola liberalization zino zi coffee marketing board initially gavumenti bwe yali ejja n'enteekateeka eyo mu 9 yajja n'etulaga lisiti ey'ebitongole byayo ebyali bikola obulungi era ng'ebyo ejja bisigaza 100 ku 100 n'etulaga ebyali bikola obulungirungi esigazeemu ekitundu kigende mu makampuni ag'obwannannyini n'etulaga ebyali bikola obubi ennyo nga bitumenya omuwi w'omusolo yateekamu ssente ng'ebyo byali birina okutundu. Naye bannaffe oba yali privatization yasooka kuba PAD, Public Enterprise Reform and Divestiture, yali ya mukulu Rutaaji akyaliwo. Bagenda okugisattulula eyali Ministry y'ebyobusuubuzi n'amakolero bagize Ministry y'ebyensimbi Privatization Unit ewaali mukwano gwa muganda wa muliranwa wange wano mukulu Mathuru Kikire bo ne batandika kutunda buli kimu. Ndowooza eyo yemu ku nsobi ze twakola era ndowooza mu Parliament ey'omwenda ne bakola retreat ekyankwanzi NRM caucus ne bagamba twakola ensobi gavumenti erina kuviira ddala mu byanfuna bwetyo era weewaavu okuddamu okuzzaawo ki Uganda Development Corporation kubanga initially Uganda Development Corporation yayinanga okutandikawo amakampuni
abantu bagagulemu emigabo bannansi nabo babe n'obwannannyini mu byenfuna enkizo eneme kubeera y'abamuyindi muzungu. Ono Honorable Mwanga yajja tubulira UDC bagiteekamu ssente mmeka era etambula etya. Naye wenzikanyaako ne mu byonna ku 1% ne mwami Kibazo wewa ngambye mu president kubanga president ow'emikolo twamukomya mu 63 ne tufuna president alina obuyinza obujjuvu yadde ssemateeka wa 95 yanafuya president nga kumpi buli kyalina okukola bano bamwanga balina okukikkiriza okikoona bwe bagaana tekigiraki kyenavudde mugaa nti basharinga blame naye bwe tugenda mu bya constitutional review newankubadde olumu twali twako Obote yali yatukyaya presidency naye ndowooza executive erina okubeera mu ngambye president bw'agamba temuddayo ggula furniture ntebe bitanda meeza bweru atandikira wuwe kibe atandikira wuwe ekyo si kigaana kibe era nze nsuubira nti ne bamala baweera emivumbo lwakuba omukago gwa Bulaaya nzijukira yali Katikkiro Blair yatuuka okusinkana President Museveni ng'amwemulugunya nti tetulina kugaana mivumba kuva Bulaaya emivumba gyo twandigiweze ampuliriza Gasimbagane Charles Rwomushana nayisa mu UNRF yakigezaako ne kitambula okujjako nga tuweze emivumba oba jangoyo oba jangatto amakolero gaffe wano tegajja kutambula. Kyenjagala okusembyayo ssebo nti okusoomooza kwe tuyina oba kiri eri mu amakolero China okutambula gajje ga out competing isa agawano bamaze kuwera mivumba wangi China amakolero agatunda wano engoye bamaze kuwera mivumba ebintu by'Abachina bingi biri substandard nali mu America ndaba bayina ebintu bya quality nenze saagala kwenyumiza nnyo mu bintu bya China naye kyembadde njagala okusembyayo nga constructive criticism nti bwe twagenda mu AGOA tulina abalala bannaffe era bwe twagenda nabo yadde president bwe yasinkana Reagan mu 1997 namuga ssebo nze sizze wano kusaba buyambi nze tuteeseganye ku ngeri y'ensuubulagano. President Museveni yayina input mu AGOA okutandika naye nali ndaba documentary ku BBC ono Kananathani waffe gwe babadde bagamba ne Bwakabaka bwa Lesotho bayina Kananathani waabwe balima pamba waabwe kati balina mu fabric gye bajja e Sri Lanka ewaabwe wa Kananathani ne bagiteekeramu muki mu pamba okusobola okujjamu olugoyo olw'omutindo nga beefuza akatale mu AGOA aba Lesotho. Ekyo ndowooza tuyinza okujjawo emiziziko gyonna ekyo tukisobola. Kyenjagala okusembyayo wakasembayo emirundi nno mingi president alina okuba n'engambye bw'aga nti agambye abantu bawulire nti agambye otherwise ebintu ebimu ajja kusigala mu hadith eri gye tugambye ng'ayogerako bwogezi kubanga batekonokratisi be basinga obuyinza ku bintu bino balemesa bingi olw'ebiruubiriro ebyabwe ku bwabwe. President ngambye wagamba tengambye mbangambye kati gwe obigendera ku ebyo wowedde olumu ali kugamba okupata Mwanga Kivumbi tugaye kupega tu gatweni mite Mwanga Kivumbi gwe kuba nomuleta report so Mwanga Kivumbi namukubye ngabo walagera nga nabadde nsaaga bakusibe tubigendera mu kakati ngambye kakati okuli kibazo ebikyuse eggwanga ekifuga katerega mbulizaayo ekiragiro kimu Museveni kyagadde parliament eyise nakitwala mu caucus ne bava mu caucus ne bajja ne bakigaana mu parliament batekonokratisi ngambye omusango ogusinga obunene guli kube tuyita abakugu kati balina ebiruubiriro ebyabwe no mbadde gamba nti Museveni parliament eyo gyabadde nayo linda correcting Katerega Museveni teyajja na technocrats. Museveni has been in government for a consecutive nearly 40 years
bw'oba wali technocrat ng'olina emyaka 386 nga Museveni ajja, you retired. Public Service Commission. The people that are hired, The right now in this government have been hired by Mr. Museveni. Education Service Commission. Zeziwandiika abakozi. kati katugende mu district ani ali in charge ya finance. Public Service Commission. Ani ali in charge Chief Finance Officer. Kao. Okay? Kao ani amulonda. Public Service Commission. Public Service Commission ani agironda. Yo gundi. President alonda minister. Actually, balina deployed by finance. Tebakyalina deployed by Ministry of Local Government. Ministry of Finance yeba deploying anega anti gwa accounting officer wange. Kati nayo mugenda ku debating ayo. In fact, mungambe president asana alonda. Charles Rwomushana Asana alonda bakka. Basically he does. Charles Rwomushana. Kakati nali nyimyamu with a general. He's not a general. And twali togera ku threats. Rwomushana ekyo nekiba. Ninchiraba ko gwente. Nyina equipment etika wanse bibuga byonna. Ekyo nekiba ekyo Rwomushana. Utakayira kira. I have sufficient equipment etika wanse bibuga byonna. Ye mindset ye kibi kinafunyo bwe kiremererwa kiga byaganye kati fena katubyonone. Now the National Resistance Army occupation alinaka bakati level je tuseeko byaganye therefore byonna katukoleshi fena katubyonone. Boba yagala kulaba nti economy ekula jibuze Mike Mukula. Ona Mike Mukula yabadde jonga ayo omanga bukorobi jembera awa katumanyiwa kabaragala kati yasenguka eri bugorobi. So streets zonna ziriwo abawala bakola ki Bala. Bano bwabawala bali abawala kakati kyamususeeko nga bamuyimirira why awo etutuse nosanga Mike Mukula kati ya complaining at all those swamps down there bazamazeewo. But you see, this was a minister, a vice chairman, YNRA, Eastern Uganda. Joli, mkuli chibazo, you need an expert. You need an expert. Weekend. Na try to kulemu yengeyo. Ngamba katonda wabuyinza. Galiwo abasajja boyingire we. Bagulawo nga ayingira. Bwe ulumala okuyingira ne bazaawo. Naye kakati sebo. Awe bagambanga ennyumba ezo zonna kati lodge. Kakati mukulu kibazo kye tulina okutunuulira walayo complaint ya mukulu Museveni olina okunoonya ebigambo bibiri, the value chain and the production chain. Kakati mu production chain muyina marketing, after sale services, muyina warehouses, transporters, etc. Nukutule ne retailers. Abo bonna bajja bongerako ka value. Gemagobaga. That's in the production chain. Then in the value chain muyina koza waina kofie. Nti yagamba wa kilo ey'omwanyi London ensimbi zafunamu zisinga agirima wano. Therefore tugimupakingire yeri atoleko butozi nga bwateeka mu mazzi. So that we get that money. Kati neerabira kimu nti in the value chain oli kyayongerako last because like marketing. Marketing bwe manyi n'ekifo kyange ku main street London nga naji marketinga bulungi ba MPs we banywera abagaga we banywera. Certainly the price will be high. Bogenda Serena okunywa chupa ya wava yamazi could be 10,000 shillings. Naye wano bogenda wano kumpi wano is 1,000. So toja gama kakati wa Sheraton oraba anyaze mukulu ava muno kati ora eri mukulu ava muno echupa mtunda sirinyi 7 oba lukaga kakati yera agatunda mtwalo gumu. Therefore we must add value. Kati add value kati Sheraton na abira hiyo. Ojano gwana mboko. No, you see. You know. Kibacha kuba.
Kati simanyi kitugenda okukola real. We need some bit of upgrade. I will give an example. Kuye. Because is no, it's just knowledge. Simple knowledge. Kakata, I will give an example. I will give an example. Nze bwensanga shero. Shero. Total. Anza mafuta nyoga shero. Kakata nange Rwomushana bwente bwena kuba nali. I've just been liberated a few hours ago. Kumanya share is not share, it's Viva Energy. Na kati gweteka kwa kapande onolenga tewali kigambo share oteke ko Viva Energy. Fula abantu banagagula. Nikala baziremezako. Anti kala tezibera zizo. Yagula franchise. Yagula franchise. Kakata wala yagula franchise nga agisasulira sente nyingi nnyo. I know ye value ye. It is his value, it's a marketing strategy. So kakati Germany bwebanga ye inakatale Russia olwokuba na yegula gas ya Russia nega nawe ogenda kungula ko omwanyi ne gujja now Charles, you're speaking the international business frontline bwefanana ando oli mukwano wa katugoli mukwano wa Drake lwabo katize twayomba mu katigeno omugamba musomese ebyo. You need to learn. For instance, gana amafuta agajjawa naga getunywa. Tuina kunonya virgin market. Breaking into virgin market. Na yitu jagenda amafuta getunywa for instance. Suga anto buli petros buli oil fuel company ina ship yayo. It is the same ship. Otherwise you wouldn't have where you would dock those ships ku Mombasa. Tukipenda tujja ku ship muna buli omwe ina marketing strategy kata marketing strategy yongera ko value. So if anti we mudala gwe twakozesa abia te wagulabye kati nze seganye anti you see now we invest olitalyanga avocado kati bagenda kugisiika because the sub gogoyogera ko oli kumanya value ya avocado nze nakulani ya avocado secondary ngamanya avocado gira mu boti no teka ku bijanjalo no olya. That's why it's a delicacy here. But if the guy in Sabia wanga talabanga ko avocado, you have to invest mu kumusomesa na akola ki na agitegeera. And the bazunga agura zezo ba muwanga ze baba wadde. Now I will give you another example. Ebi nyebwa nze bimpomera nga bwembisika fresh when I roast them fresh nembirya nga bichayocha. Mi chimpomera kati yagamba hanzo okufuna mu Rwomushana kangende mbisike mbiparking embirete mukavera. Really? So therefore chichi je ebinyebwa ebiri actually Rwomushana ekyo kyoyogedde. Omanyi industry ezimunzibu emwanyi zino bwe bazigamba abantu nti okuzongerako value. Emwanyi abantu abagagga gye basinga okunywa obutale obusinga obugagga banywa zino empeke nga bwozirabo bwozijja mu nnimiro n'ojjako ekisunku ne bazisiika abantu bagula mpeke. Buli ekonomero zigaggawala zaagala brewed coffee ngo okube mwanyi yo wali n'ogisekula toyina value gy'ogyongeddeko okujjako okugisiika n'oteeka wali because coffee we drink aroma and color n'okuba akawoowo. Si abaavu miskin abayinike be banywa tinned coffee ono instant coffee wa abayinike atasobola kubeera na brewer mu office naki be bamunywa. Era China ebadde etandise okunywa tinned coffee oyo instant bwegenze gaggawala abagagga China nabo ba breaking out kati nabo baagala kwekubira kubanga ogulewa muwanga nobeerawo wali akuma ne kakaaba mwami kibazo ononywa kawa nakuba muka nyumba yonna newunya akawo tali ansenene kati alo antfensene ke tulya zile ensene zitugaya tulya kalika wowo. So I need them fresh. You see, actually bwe mangula ensene ate saagala oletere ensene nganfu olwa chabantu chebazikola nga bazikwata kuzikwata ne chemicals kati nze njagala nga zikyalina namu. That is what I value. That is the value. Now, okay, now let's go to the product nga babada kigamba. Steven Banya yaleta idea eyokugulawo coffee shops in China. And he got to the market. And he amulemesa Mukulu Museveni himself and Mkurukere Bakanwana. Now, abamukwata ne bamutwala Belgium ne batwalirako ne mkwano gwa fenga birano. It's a long story. But even here, where they are in a duka,
Grand Imperial where yali Ban Cafe. Ban Cafe where yali duka genda ukaterero they are Chinese they are Chinese toys. So if you could not subsidize no yambako Steven but at least could rent waberewo that idea at someso okunywa mwani that guy used to kino choyogero okusomesa Steven banya tried me naga Rwomushana gendo somesa abantu eyo mchara bali kuwalaji. Actually nze omanyibwe ngamba abantu bwo wayitanga ku Ban Cafe awo ku KPC building no itawo wabweru ngakawo kakuba bobo ina mu etano noka why kanywe genda wo the one who is selling Chinese toys can pay rent. Ayali atunda wo mwanyi cannot pay rent. Now let's go to his farm. Kisozi farm. Obuze ani mukano go Rwabogo. Is idea neba nange nduddo mulaba ku kitabo tunyumya ku kitabo. Mubuze nti idea ye mwani esabya jabade eri bankable. Aina go banka. Jabade asobola kutwalira business concept ye. Yo jali keyo. Banka ne sabya ina population yenkana chavasaba anko sente nagamba anze UD center wanya. Kakati 5 what million asingawo Rwabogo gendo mubuze Museveni jabadde whether idea yo jabaddeko yadda isobolo giteeka mu manere just anybody mugagga aina sente ze nazimu genda okola ebyo. Kakati nze mukulu kibazo katugende ku Kisozi farm. Sabya ina abantu million 6.8 katugende wa mukulu mu farm ye the Kisozi farm. Nze bwe ntambula wano ngula nkoko za this brand I like the super chick nze njagala ondage anywhere woba pakinze ente because if agasekala baba parking enkoko ye nga weri ngokiraba yuga chiki super ngokiraba wekiri kakati nze njagala tugende mu supermarket za wano wonna ondage wo parkinze ennyama ndine nyama eva Kisozi farm ya mukulu Museveni. Ennyama eyo tugitema ku butcha wali wa Musa. Ennyama nze njagala eyo tugitema wali wa Musa. Before we even think of it and for him he even has market. Asobola ogamba amaje ku kifuba ne gali ennyama from his farm. I don't even think he can even supply a brigade. Eride nyama packed meat from kakati ye farm ye sokere gabi ulide sokere ku farm ye ateko factory. By the way I have no factory nyame yeruwero ingamba mu farm nayo it is rancher Kisozi rancher Museveni chick Museveni meat si Museveni chick Museveni meat ndanyagala Museveni meat ngato bwaida Museveni meat nga eri packed. I don't mind nga forcing za maje okujiria to I don't even mind nga nsimbi zona zije mu government izitaka uka factory ako but I want to see whether he will manage that factory whether he will manage it bino cyabadangamba echobusa mugambe Uhuru Kenyatta Muigai Kenyatta aina mata Bookhouse ga Uhuru Kenyatta family Kenyatta manyeta kalya banyaga whether ono ye alifunye na president nabali balifuna ba president nono yafuna kumulwenda awe Museveni baade tali president abadde netaka bogamba amata ayinza okungamba amateni gafa ayinza ngamba amata gafa anze njagala ekitangu okufa yenyama ya packing beef canned yes atateka wena ekifananyi kye all that and I'm going to be his client achikole me I want to see him manage a factory breaking even abamisiri bemulunya nti ekolero ly'ennyama lebakola tesobola bawa nnyama emala zivaako amaliba tulina okulonda tukolereyo engato nze ngambe I want where I can copy njagala where I can copy ngende waaga nkope andi okope engeri gya parking enkoko lwaki enkoko za parking tezikola ki how would you preserve using IC omune ebirala I just want to see enyama ngeneva mu farm ya mukulu Museveni ngeri kenta ya Museveni ziri amayembe gali ebirala byone ebiri complicated agira abireka where you can go copy and paste one mu Uganda and I am going to support him ngamaje
amaje gagabigula I will support him nawe ogenda kugula and I'm going to support him nga government ya Uganda yemwa sente. I want to see him as a model producer in Uganda of meat. Then I on you can complicated economics that the local farm ekole mitayimbwa ya supplying ze kaluma. That is so complex because ebiyinzo okumutawanya abantu babera nabawo ba secretaries bayinzo butabitegera. So I want to go into those that complicated economics, preservation of fish bitabemanyi njagala kyamanyi ekyaki ekyenyama njagala kumulaba nga akola gi amajuta gente gali original without ogachunda. The way you shake milk or you could is still at that level. Kakati then how is he going to talk about adding value on coffee jata manyina komanya? Beyond there. Ne Uganda mu supermarket ndabu muziko. Gasimbagane never namawulire radio Simba. Edachike Siraje. Africa yazeyo mukuzi. Re-emergency ya Russia ne Wagner over fourth liberation wave. Actually aba ECOWAS bade bakola statistics ngabagamba nti wakati wa 12 ne 223 ku ezili successful zibadana mu 3 unsuccessful zibadana mu naye nga mu myezi gino 7 wabaddewo kunya ezibadde successful. Kakati obuzibu obuli muku nti bafunye partners kati naije bagala Faransa egende Russia yingirewo, so ndoza interest ezo zikyayongera okuleeta ku mu Uganda mu Africa. Katerega liberation wave number 4. Ebyakubye twasooka musirowooza nti biyamba. Nzijukira musizi binsanga wano wa yali magazine wano ya Kereziya owa February 7 yagamba nti abadde ajja kulaba binga akudde nga talabye ku majenga gawambe government mu Uganda tinawulire Ghana bawambye e Nigeria naga nti ye wano tine yabadde ali awo ne mu Uganda ne gawamba. Naye yali binsanga wano yali omuwandiisi wa binsanga wano erinya weriva yani Father Clement Kigundu Father Clement yayokerwa mu motoka amajaga gali gawambye musamugumu. Nze ngali kini na nonya musizi owa April May nga mini avuddeko n'aleeta background kululi binsanga wano yali yaga nti ne amajaga gabadde gawamba mwabadde mwabamisani basatu nga baddayo ne bafiira mu kisaawe Entebbe Kibinyo. Mu April yagamba era okumanya Amini yalabikirawo nti ali bamutemu yatandikira kuba misani bameka basatu. So ebintu bino eby'amagye okuwamba tesaanidde kubeera mu mannya yankoko kubanga enkomerero yabyo teri lwebeera nnungi. Charles Rwomushana. Yes, next liberation wave. No, it has started. It has started. Naye che okusookerako is to destroy the existing neo-colonial Africa, the African neo-colonial state. Zuwan oyina okuzijjawo ne borders zaazo, then ozimbe a new African army with a new consciousness. Kakati ekirungi ekiriwo nti kino ekiriwo kitandise kufuna backlash kuva mu bazungu. Singa abazungu Katonda atuyamba ne bayingirawo ki military, by the time we defeat them here on the ground, these borders zijakubanga tezikyaliwo. If no, we will defeat them. There is no doubt about that. They are very weak. Zijakubanga tezikyaliwo, and we will be having a new elite, a new consciousness nga tuineje edala with an African state. Mwanga Kivumbi. First of all, military cause. Nalabye omanyi we nakulira twalina ECOMOG. Abantu b'ennaku zino tebajjukira nti ECOWAS yayina nejje nga baliyita ECOMOG. Era bwe bagenda Sierra Leone ne Liberia, Nigeria ye yakulembera ECOMOG egenda erumbe Taylor nga ECOMOG y'amaanyi ne ECOMOG baagiyiwa. Kakati nawulidde Nigeria egamba mwe
nejjako bujja amasanyalaze ninga nti kakati Nigeria enekulembera Nigeria ECOWAS wa Algeria kizibu ki Algeria atuma Algeria yakoba France live on African soil nejikuba nejizayo ebyo byonna tumoninge death ya democracy mu Africa. Or will it give it an emergency? No. Abo bonna, but first of all, these again gunmen overthrowing a gunman. Amanga gonna getogera ko mu Africa gasinga obungi gali literally mu buwambe. Deep state is ezigafuga. Civilian authority. Wane wafe kano kankasome bamuyita Jane kubula mwana bwe mwanoonyeza akatale ne muleka nakasero ate ne mugenda bwayisa Angola mbuku mawanga ga Europe ganagwadda mwe mwanoonyeza economy esinga okubeera enjavu esabia gye mwagenza okunoonya akatale kinasoso kugamba wano nti abo Peter genda maaso muwanga Jane kubulwa mwana oli muzibu kakati Peter ekiri olwaleero abagala democracy mu Sudan banafunyo aba Sudan democracy bekalakasa ne basuula government banafunyo abagala democracy Egypt banafunyo Algeria gwe joyogerako we wasoko kutira democracy mu Algeria nga bazungu bagamba nti Islamic fundamentalism yawangudde France yagana fisi nge CIA negenda nena abakulembeze abalowozeza nti bewamba obeerako nobeera mirembe bonna abasinga Gaddafi talina nantana ani ono wa Sudan Bashir no zibambi fazilongazo zikakatika ku bantu so Mubaraka simaye mulamu bayafa yava mukomera ndoza nafiirayo Bashiri aliridawa mukomera mu Butu Seseko n'abantu be nabo ndondi yagamba mu Seseko bamuziika you see Katerega, the thing is nti mwechemere tsenaje first of all tubadde muku bano today Uganda enzo gatwina obululu ne literally tuyina maje gegafuga wano kakati wano bebimu ati tugaleko batta na bali batta. This one is worse. Where you have military officers in the parliament as observation. It is okay ngababi satulula. It is okay. Whether parliament weri obateri were kola byoli byayagala. Ere kola byoli byayagala. Whatever anti parliament si abantu agibribinga gweno nebogamba agibribinga nagikolako no katika tontweka kuto don't personalize the argument kati nze ndi minority in absolute minority chebayagala nendi mu minority so katirega so olwaleero luno kitwogerako ezo zonna dark forces nabana abogera ku democratic simanyatu democratic forces z'abalolu zijezi wambe you are all bloodthirsty people mugenda kutta bafirika babwerere so at the end of the day nze jaga kukanyako ne Katerega lwako luli abadampa kanya nti obulisa manyi mu mukwano it has never worked kibazo ino mwana wo Katerega ina abantu wakola luli embagano gabo mwala waffe how would you feel ngesajja lyamukwata the rapist ne nilimala we myaka 3 negandi omanyika kati ndesa amare nzize ne yanjude ne goroza nerabira ati mwala wange wasoka mukwata ndesa kigula ruji Called value addition. ndesa kigula ruji